Susan Makula final ayaniriza omugole mu chachi akatambi ogenda kuba ng'okalaba maaso awo omusumba Rose Bugingo yeebaziza mukama ate okumuwonya ba ex omuli Susan Makula banange ensonga zo ziwanvuyidde ddala Irene Nambiru byonna mbiyina ebyabadde ku concert y'ekyoze ni Becky Dr. Jose Chameleone bonna mbayina zali naye talubuzeemu Bobi Wine banange era abikoze Maulana ne Rain nabo tebalubuzeemu mugamba mutya mwasibye mutya abantu bange kansubire muri bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nesaba gwe wenna atannaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyige mu notification bell lemesubanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra nanyongera okusabira mu mwina abalwadde abakosefu tisabe ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic bano nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli musomo nange bakubire kaate weefunire obulamu obujja munange sigenda kuyisa tegulina buyini ku mukisa gwa mukama go neewogala olujja ate gwaganya ne guyita mu katuli akasingirayo ddala obutono ate mulowooza pengepenge jjukira nabagambye nti yagenze Nigeria wamayo obulamu butambulira ddala nga we yabubala kwegambe ekiye Nigeria kitokotanga sikisanikire no bafandi bamubongako eno Emmanuel anebanenga omanyi group ya Emmanuel kwegamba mu obulamu bwo butambulira ddala bulungi jukira aleka weefube yayagala kusima bo wahola ate mu kyalo kyabwe munange ensonga z'omusumba Rose Bugingo ne Susan Makula tebirina bakugwera kati bayina buli omu aweereza munne bom banange musumba Bugingo agambe yeebasa mukama okumuwonya Susan Makula yena amugamba ate nze nkusabira obeere bulungi n'omugole gwe wafunye banange ekiri wa Susan Makula n'omusumba Rose Bugingo akatambi kalina maaso wano nga Pastor Bugingo yeebaza mukama omuwonya ba ex ate tumale nkongera akalala nga Susan Makula ye munanga ayina message gyawadde omugole amugambye jangu nga weesibye bbiri kuba njagala kwebaza mukama olw'aba ex kubanga bannange singa abantu abo tebanyamba ne bandeka kubanga bannange singa abantu abo tebanyamba ne banjiwa kubanga singa abantu abo tibansuula bwo sandibadde kino kyendi nze nakimanya nti kiganye nenkita naye gyali mulamu ali anywa nebyennamulekera bingi ebintu by'omukwano byo bizibu nnyonyi ddala kati Pastor Bugingo Susan Makula atalisimu balira mba ex kyokange mabega kawo n'emyezi esatu teginnaba kuwera yavayo n'agamba Susan Makula byonna bibakuvuma nze ate ebyo ebikunjagaza naye maama awo tuli Susan Makula naye ate mwina maaso wano nga aweereza omugole waffe message katugiraba ate tusobole okweyongerayo naagaleero bannange bino byo simanyi wajje bigenda kugwera kubanga bonna si mmere bonna tebazanya kale katulabe Susan Makula biki byabuuliridde omugole maaso ga mukama ne mukama mponya tuonye Pastor Bugingo mu kanisa asusse obubbi asusse kati mukubanga ndoopa wa Katonda amutuonye nga mazemu introducinga wa mukama amukolera bwe nafukamirako ne nga mukama nsaba onsonyiwa ebibi byange but if this is not your will nzijaamu sinakunzijaamu nzijaawo sagala na kusigalawo nti wajja kubaawo shame enda kubaawo shame ku musajja wa Katonda nti ye omukazi yamugobye biki bwe bityo so bwenfa akkirizibwa okuwasa tewajja kubaawo shame kati nagende wa mukama nga nzikiriza ndi mwonoonyi kyeboogera ndi malaaya yesindi nzikiriza siri perfect but if this is your will establish me bampadde deadline myezi 3 ngenda kuba sikyali maka gano teri kibi nga kuteeka supply awatali demand economics bwe nasomako bwe waba tewali kwetaaga n'oba otembeeya ekintu teri agenda kigula ogenda kukoowa kitembeeya so abakyala abatembeeya omukwano nga teri agwagala ne value ya kyekka omusajja afunibwa omukazi oba Katonda amulootera omukyala nga wabaddewo obwetaavu paka omusajja wanaatuuka ku level egamba kati ntuuse oba neetaaga okuwasa neetaaga olubirizi then tewaliwo demand n'oba onookola ki ne bwe weetegaana n'okola buli kimu
omuntu valiyo agenda nagissa wansi asobola okukola buli kyayagala. Bw'omulaga nti oli ready okwebaka naye, you make yourself available, ajja kwebaka naawe n'atakuwa. Ensonga z'omusumba Rosias Bujingo ne Susan Makula kw'otadde n'emugole waffe aliwo byo simanyi wa gye bigenda kuggwera. Pastor Bujingo agambye ye yeebaza Mukama okumuwonya ba ex bana ex simanyi nakumanya kati ate ye munange Susan Makula n'akola obukakamu n'agamba waayi kanyaniriza omugole osanga we naamwaniriza ne mwagala. Omusumba Rosias Bujingo ayinza okukola ki? Ayinza okunziiramu. Ate ye Susan Makula agambye nti bapasita basatu baamulagula nga yalina kubeera na Pastor Bujingo. Kati munange Pastor Bujingo weere mpola wenkongerayo ne Maulana ne Rain bano no munange olunaku lw'ejja ati bagezi ne bakyalirako principal oluvannyuma lwa Rain ate okuva mu kkomera kali lyabadde essanyu jjereere munange principal ng'abaaniriza nga wola wamanyi ye principal munange muntu w'abantu ayagala abantu ye abaffe bwenkongerayo ne Idia Jasmine munange nno kyana kiwala kino kimata mabuutu kyekyebirigita kyazaalibwa olunaku olwaleero naye munange emyaka tagyogedde akanyiza tugamba leero mazaalibwa gange naye emyaka mulowooza agyogedde tagyogedde. Omanya abakazi ku ky'emyaka gwe ng'oyagala okutabula omukazi mubuuza oyina emyaka emeka nange kennyini wombuuza oyina emyaka emeka banange oba ondeetedde obuzibu munange bo bajjaaji bakuno batandise dde okusala omugambo gutya bo bagambye eddambu Irene Nambiru asingira ddala wala Juliana Kanyomoozi lwakuba munange abantu mbu tweyisaako abantu twekoza naye ng'ekituufu tukimanyi munange nti Irene Nambiru ali wala nnyo toyina nawe oyinza mugeraageranyiza ne Juliana Kanyomoozi ne banange bantu mwe mwagala ki naye ng'ekyomukisa omulungi buli omu ayina amuyimbira obulungi kati nze Juliana Kanyomoozi waba nga nyimbira bulungi ate waliyo atamwagala kugamba wesitebe tuli benkongerayo Yate Yezali yasibisiza mulamu we wamma yakyamuse oluvannyuma lwa Dr. Jose Chameleone okulinnya ku stage era muyina maaso awo ng'ate amufujjirira enthimbi ezitoko mu katebenyiza omunyigo tebeekutte squeeze zali mama nga yeerabidde dda Shakibu kyenalabyenze akatambi katusooke tukalaba ate tusobole wamma okweyongerayo n'agaleero bannange Dr. Jose Chameleone.
Zoitira mpulira bakwegomba bakumatira tebamanyi nti yenno akunyiriza ndoobawo bwe buli bw'onsobya omupekisi lwencaddeko nnangira bwenzi bakwano balina mubirikuliwa lwaki tusojjagana besonga nnyo mulaba mutande ogera binjonaba amusuubiza bibibi wenalonda buno basinga bye bakubuulira tabikubugulangayo ebyo biwulidde era totyemukanga naaba byonsunasuna nikoma okuwenda Omambi ayini ena kibicongo sangananganangana Irene Mr. Joseph ayina Mayanja sangananganangana Irene Mr. sangananganangana ayina Mr. Joseph Mayanja sangananganangana ayina mubirana babiliye Elakumulira tabikugulanga ebisinga Ebyo byowulidde era totyemukanga oyoda webaleba okwagala irini bibadde samasama bebaleba Leero nange nga nkulowoozako ssebo embulwa emirembe simanyi oba naawe ndowoozako mwami yogera lebeeno bagala nnyo tukyawagale tukyawalane bw'oba kyakanye ekoma tulekaŋŋane bamubemulu toyagala zaala kibanga nkazala matali musaala olangira bajjuli nesaala n'omwani balibe nazaala erabidde batusabira saala esukulonda byerakubuulira tabikuwugulanga ebisinga ebyo byowulidde era buliwa buliwa nawebyo byonsunasuna kikoma kumwenda ayibiri samasama nanoba Omambi towulirizanga ebisinga byerakubuulira tabikuwugulanga ebisinga ebyo bye bankoddera tobyesiganga nawebyo byonsunasuna kikoma kumwenda musituka tuzine ku shaki mashina mubantu towulirizanga shaki oya zangananganangana shaki bo shaki 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 Shaki. zangananganangana Shaki. zangananganangana zari Shaki. zangananganangana shaki bu Daira zangananganangana Wammayo konsati ya Irene Nambiru yanyumye byansuso era amaaso wano ninakyoza ni baking ate abibyamu ane Irene Nambiru kwotadde n'okutotola munange driver beyavayo nayogera mbuye yayawukana ne dictator Amiru n'agenda mu ne kamera we amukwata ebifaananyi butabibona ogenda kubanga obufuna amaaso awo era nze munzikirize ba mikwano mbasibulire wano BF Suma Herbal Research Clinic bano bajjanjabisa ddagala lya butonde ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli musomi nange beeyune obakubireko ku nnamba zaabwe weeziri awo ate weefunire ebisinga woofune obulamu obujja toddeyo n'olumu ebirwadde ng'ate BF Suma weebale ayinza okuba munaye ayagala kulaba ku kyana So nimesho ya Irene. Wata yazi namulabako mu bulwadde. Oba ensonga lwaki wagamba nti bulijjo otambula nani omwana w'abantu omukwano waali omanyi kigwe look around wali nga tetumulaba ayangambye leero sho yange leero nnyumire wali naye mutwebalize akoze nagukola mulimu ki obubwe nyini temulaba wazenga muyimbi wazenga fwana byonna byonna Kitegeeza ngenda ogenda kuyimba kuyimba? of course Becky. naye mostly ngenda kunyumira bakwogeredde ebigambo naye beka ofumbye tulinda mukolo beka eri bayimbi banne abataagala kuzaala oba abubaka tobalaba nga batandisa ozaala ngaani ngaani sooka otumenyereyo bw'oli weesunga naawe gwe nali nesunga bonna mbesunga buli omu yazaala buli omu azadde waliwo abataagala kuzaala ani atayagala kulaba mwaka ku Spice Den
Ani akulimbye spice twate esanze ngena n'omunyiga. Zalira wange. Ate Shiba. Era namuga omwaka guno bwe gugaana okujja. Nja mmwekwatira muteeke mu nnyumba yange afune olubuto eyo. Atwogere kayimba ka gospel kano nga tumaliriza. Abantu bagamba nti okayimba wali oyita mu bingi. Of course. So what's the brief background about that song? Oluyimba lweyogerera bingi mukwano. Waliwo obulamu ewatali kamera ffenna bwe tuddamu. So okujja wano ng'onyumye nodde waka nga tolina kyakulya, nodde waka nga abaana abalwadde, nodde waka nga buli kimu kitakusetabuse n'okaaba. There is life nga tewali kamera, nga tewali anyone. So omusajja mulungi ngalebisalira obuwala mubinya telebisaze nazera bwezityo nga buli kalonje kamukolera ng'omuwana amusasula bibiri omusajja yatuuka n'okufaanana ng'olukwe kwe luveera omwana mwe yalinga afa bambi wadde yali mu bulumi omuwala teyeetunda naye era yamusonyiwa omuwala mubuyabuya musajja kyoyo gwe yaliwa bamwita Yesu omusajja oyo labuye teringa yamalo ogambye yatuuka n'okufa bambi kikikaleete yamuleka n'omunywa bamwita Yesu omusajja oyo labuye teringa yamalo neewuunyisa kyongambye neewuunyisa omusajja yatuuka okufa bambi olw'okuba omuwala kubanga abalala balungi naye abasinga mitima gyabwe giba kugulu kyerabiddeko nanga abantu teraba kukyuka alinga nawolovu wano bambalazaabo batemagana akebise munda muli alisaya ebintu byebakweka mu ngonde si bituufu. Thank you very much. Thank you, children. Thank you so much. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyafudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katika kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esooka ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadagala kafe kano kagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo. Bannange tulina expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze. Afuna premature ejaculation bw'aba tuuse mu kisaawe amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias